Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga Uganda yeteekateeka ogenda mu kalulu mu mwaka gwa 2026 ogubuzayo just emyezi mitono nnyo from now. Olunaku olwaleero eggwanga lya Tanzania bakedde mu kulonda pulezidenti waabwe addako. Wabula amawulire genfuna gwandaba abatuuze mu ggwanga lya Tanzania okulonda bakusazizzaamu. Wetwogerera essaawa zino Tanzania nga bwakava ku kiri e Cameroon ate yo Tanzania kitokota. Ab'amagye essaawa zino be badduka Abatanzania abantu b'ensi. Buli we basanga emmotoka y'amagye bw'otakoparatinga nabo bakutwala nkyaji. Emmoloka gy'olengera ku screen yemu ku mmoloka z'amagye ezibadde zisindikiddwa okustopinga abeekalakaasa. Ekisinze okwewuunyisa ate ye mmoloka ekyuse bukyusi ne yeegatta ku beekalakaasa ate ne bagoba bali eri abasazeewo okkuba abanansi. Abatanzania kati be bagoba abannansi ba Tanzania kati be bagoba abapoliisi. Olunaku lwaleero badde balina keera mu kulonda wabula mu bibuga byonna eby'amaanyi Dar es Salaam, Dodoma, Arusha n'ebirala abantu okwekalakaasa kutandise. Kino kivudde ku mbeera omukyala abadde pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu gy'atadde ku Batanzania. Kinajjukirwa nti Suluhu yasalawo okuggalira buli muntu amuvuganya mu kalulu kaneeno era bonna bali mabega wa mitayimbwa. Abavubuka oba bayite bajenzi bagamba enough is enough. Tetugenda kufugibwa dikiteeta wabanga asobodde okukola bino nga yakamalako emyaka 4 because Samia Suluhu yakafugira emyaka 4 oluvannyuma lwa Magufuli okuwangula akalulu. Ekisanja kino yakifugako omwaka gumu, in fact emyezi gyali 6 wabula Mukama Katonda n'amujjulula mu biseera ya COVID. Bassebo ne bannyabo omukyalo ono eyali vice then mu ssemateeka yalina okuba nga atekinga over. Wabula gino emyaka gyafugidde Abatanzania bangi bagamba nti abafuze bubi nnyo. Okuwambibwa kw'abantu kubadde kungi. Almost all the atrocities that are happening right now in Uganda Tanzania be happening. Bayogedde nga abasaaga nti tetugenda kukkiriza kulonda ng'abantu betuwagira bali mu kkomera. Samia Suluhu n'agamba mugenda kulonda akedde ku makya teekateeka kulonda. Abantu ne batandika okwekalakaasa ebirondesebwa ne babisuula eri bawambye streets. Abapoliisi kati tebakyasobola kukola kintu kyonna embeera erabika esajjuse. Omuntu yekayeka alina ogitereeza izi Samia Suluhu kuvaayo n'agamba ceasefire n'ata abo be yasiba ne bateekateeka olunaku olulala olw'akalulu. Ekisinze okwennyamiza nti ab'amagye abasindikiddwa okustopinga ate beegasse ku beekalakaasa. Emmoloka gy'olengera ku screen yawo gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Emmoloka gy'olaba ekulembeddemu abantu nga bali mabega yebaddezze okubastopinga wabula ate n'ekyuka n'etandika kubashieldinga. Kino kitegeeza ki? Nti mu bantu abakuba abeekalakaasa mulimu abantu baabwe era basobola okuba nga bakyuka. Abasajja bakyusizza emmoloka ate ne batunuliza omudumu bannaabwe nga we babagoba. Kino nno kyewuunyisa naddala mu kaseera kaneeno nga eggwanga lya Cameroon nabo basazeewo okwekalakaasa. Bagamba nti omukulembeze abaddeko Paul Biya emyaka 4 n'omusobyo wa myaka kati 92 tasobola kuddamu bafuga. Bagamba nti twagala Kiroma gwe twalonze era okwekalakaasa kukyagenda mu maaso e Cameroon newankubadde nga internet yagiddwako. Tanzania nabo bagamba kye kimu. Ebula emyezi mitono nnyo ne bannayuganda bagende mu kalulu. Abaffe twebuuza ekiri Tanzania waneeno olowooza kiri likely okutuukawo Uganda. Wabula ate w'ekye Uganda kyanjawulo nti omuntu alina remote akyakwatiridde embeera eno ali omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine because he has always maintained discipline among his supporters. Nga bagamba naye let's keep discipline. Wabula abagamba tugenda mu kulonda kuno naye kugenda kubeera kulonda kwa protest vote. Tugenda tukanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma. Singa bakabba
byonna bene bibadde bibanyiiza ku olwo lwe mulina okuggyayo obusungu bwammwe. Abatanzania bo tebalinze kulonda, bakedde bukeeze kwekalakasa bagamba ekimala kimala. Katulabe ekiri e Tanzania, tukomewo tovaawo. Mungu wa Alright, gwa tulaba ye embeera eri mu ggwanga erya Tanzania right now. Eggwanga lituli ku mulirwano waneeno. Abavubuka bagamba ekimala kimala. Ekisinga okwewuunyisa mu kwekalakasa kuno okumuvinga across different African countries. Togenda kusanga musajja wa myaka 7 oba 6 oba 5 ng'ali ku streets. Abasinga okubeera mu kwekalakasa kuno bavubuka bali wakati w'emyaka 15 kusa n'emyaka 30. Kino kitegeeza ki? It is now room for the new generation. Kyovola abantu bakozesa nnyo ekigambo ekiyitibwa Gen Z. Otunuulira ekyali mu ggwanga lya Nepal, era it was the same scenario. Ogenda wano mu ggwanga lya Madagascar, it was the same scenario. Ebeera nsobi ntono nnyo bweti ekolebwa omukulembeze evirako abantu okwekalakaasa ne batuuka ku level edobonkanya ekibuga ne kyonooneka. Kino kiba kitegeeza nti eggwanga ligenda kuddako emabega okuddamu tereeza bye balina okuba nga batereeza. Eggwanga eryandibadde going forward after the protests liba lidda mabega. Abaffe twebuuza, ddala omuntu ng'oyagala eggwanga lyo osobola okukkiriza such a thing oba a scenario to happen? Ekibuuzo nkirekedde ggwe mu comment section mwe nkulinze. Nsaba onnyambo ntambulize vidiyo eno oba oliawo etuuke ku bapoliisi oba oliawo etuuke ku bavubuka abato mu ggwanga Uganda bafunemu ekyokuyiga. Gwe wa poliisi oba tofunye ekyakuyiga mu eno vidiyo, ow'amagye oba tofunye ekyakuyiga mu eno vidiyo, nkusekeredde. Kugambye emmoloka ya poliisi, ako kavidiyo kakwatibwa Kyaliwanga ali Tanzania. Emmoloka ya poliisi egyolaba etambula n'abaana abo ebadde ezze kuba stoppinga nga wali eyo y'amagye. In fact abapoliisi nga bali mabega, emmoloka olutuuse mu beekalakaasa agivuga n'agikyusa ate nadda ku sayidi y'abeekalakaasa. Kati ne batwala abapoliisi emisinde nga kibooka evuga. Laba abapoliisi babadde balina kudda buzzi mabega ng'embooko etabuse. This is what is exactly is happening right now in our neighboring country Tanzania. Nze nno nsaasira busaasizi bannansi ba Tanzania kubanga abavubuka abo tebali ready ku stoppinga unless nga bakoze ekyo, unless nga Samia Suluhu akoze ekyo kye baagala. Otherwise protests zigenda going rampant kubanga zitandikidde mu bibuga ebikulu. Ab'omu Dar es Salaam olukumye, ab'omu Dodoma ne bakuma, ab'omu Dodoma olukumye, ab'omu Arusha ne bakuma. Each and every town batandise okwekalakaasa. Tambuza video.